abalungi abaagalwa tubaniriza nate ku share fene nganzi as fe eberawo buli lwa Sunday sawa 4 ne Wednesday repeat ebera yakawungeezi nenga bulijjo siita bwomu naise n'omwagalwa Florence Yiga Helen Nakalema Sekamate Grace ne Sekamate Grace amanya Uncle Yudi nga bulijjo sikubulawo topic eno gye tulina olwaleero eyo kya naye nga situnagenda ku topic amazzi buli omu gaalina okwettanira agazzaamu omusaayi agazzaamu embavu n'ebirungo byonna bye weetaaga mu maka mu famire ge ga Delta Purified Drinking Water n'eŋŋano kufe abamu abali ba chapati abali bazi Rolex n'ebikomando eyitibwa Kaswa baking flour topic seke egenda kubeera nnyuvu nnyo olwaleero kubanga twafunye omu ku balungi baffe yaweereza ebbaluwa ku Facebook ti alina mukwano gwe neighbor we babeera mu Amerika eyo muwala muto yafuna omusajja no bantu yite lulenzi yafuna olulenzi nga lulina gye lulina mukyala waalwo naye olw'okuba omuwala ono yayagala nnyo olulenzi luno n'azaala omwana asooka n'azaala omwana owookubiri era luba teruli olwo ng'afunye olubuto mu kufuna olubuto lwakonye emyezi 6 olubuto olwokusatu emyezi 6 bweppa omulenzi yamukyaye tayagala kumanya yasse handbrake omukyala ali mmiranga kubanga bamuleseewo bafunye omulenzi afunye munne owookusatu bannange Helen tuyinza kuyamba tutya mwana muwala ono kamala okubuuza yamukyaye ng'amulanga ki oba atomanya aleko oli yagenze mute just mute no communication basoose kulwana yavudde out of the blue now teri musajja akyawa nga talina nsonga aba atambuddemu asikka mu maaso nga naye kimusita mu maaso kiki anti ye ensonga gye twagala okumanya tebagituwadde naye nga twagala okuwa advice mwana muwala ono ayinza kukola atya mu situation eno era mwe abalabi namwe musobola okukubaganyako ebirowoozo eyo gye muli nti bw'obeera ng'omwana ono mukwano gwo sisitawo oba neighbor wo oyinza kumuwa advice ki asobole okutereera obulungi kuba jjukira ali lubuto lwa myezi 6 naye bamukyaye oli afunye mwana munno omulala gattako n'oli gwe yasooka gwali naye nze no advice ye nalwadde muwa abakyala banaba nga abali eyo gwe buli lw'oliyingirira amaka ng'olina omukyala gw'osanzeemu tolowooza nti ojja tuka essero ogeefuge era ng'ono omwami bw'aba yava mugali najja n'akuwasa era basuubira nti nawe ojja kulekawo agende ewa omulala secondly omukyala yo nandimadde mu advising nti abasajja bulijjo bamaaya kuba bo tebalina nsonga ebenza tebalina nsonga ebawasisa oba ebazaaza mu bakazi balala bw'aba yatambula n'agenda ayinza okuba omukazi ono mu kubeera olubuto embeera zakyuka kuba abakazi tera okukyukaamu netukambuwala netuyombayombamu nnyo not imbalance kana abasajja bosi bagumiikiriza abasajja taswala kitegeera nti olw'olubuto nyinza okukyuka kana omusajja ayinza okuba ku lulweekyo yatambula n'agenda lwaki agumiikiriza paka myezi 9 yagala nti kati emotions you can never know tomanya era nze advice gye muwa asirike beera eyo gwe sirika don't say anything sirika tunula just tunulira embeera eno manyi nti kiruma Helen omukyalo yalina okumanya nti si ye mugalanda w'abakyala nze ekyomwanyo soko simbe wakati flo omugalanda w'abakyala yaba anti kati yabalooza nti basembye kuyiye gwate jukira yava weeri wa munno najja ewuwo nze kati olw'okuba takyayogera nange simanyi abaliza agende nga nzityawo obulamu bwange nga nina abaana bali abataaba okulabirira naddala nga wasamba akaggi ekyo sikiwagira wadde mukyala munnange leerawo twawukanyemuko naye teyejja mu bulamu bwa nsi eno nga alina abaana b'okulabirira that is my view kale nno omanyi mu nsi abantu waliwo tubeera nga tufaananamu ku nsolo omwami oyo ayinza okuba nga nnume ya lulyo nga yo okuzaala si kizibu kye naye mbombe tesobola okutuuka ekiseera ne bakusukkako obungi n'ogamba n'ababeezaawo otya mulaavu ennyingi esobola okugamba nti omanyi tukome kuba n'ababiri nga mmanyi be nnina ku mugongo eno nina abaagundi naye nga sobola bakola ki bakugamba gwolowooza nti olw'okuba obanyi abamukyala mukulu nti bali 3 gwe wetadde mu bato naye bonaawe omala kweza bameka 3 abaami temusobola controllinga baafu gwe toyinza kwesi omwana abadde
bath eyinza okukontrolingibwa singa ffe tuzaala ffe tusitula bazaala babiri baseeka bwagambye lwaki tebakusala sooka ompulirize bwe nti nenkugamba mukwano mbakye twatukola tukome ku baana baffe bameka babiri n'ogaana mba ndi awo musooka ne mwekwekola okuba omanyi ti sirwagala nekola atandika okutumbiiza akadenge ate olwatuukawo kikino nti lubuto nti naye ojjukira nagamba nti sirwagala nze ndeka nzaala abaana bange watayagala mulabirira kolaki negaa ne mulanyita omwana wenyinza omwegaana asooka ompulirize olwo tukyateesa tukyali kulema ekolaki ebiteesawali lwaki lwakiteesaako nga tanabakulu anti bali ababiri obuuze munnange ti munnange gundi kapiiru wakatutte bali ababiri tosobola kimbuuza yuda kakati mpiru tosobola kumbuuza nti piru seka yalina ogimirako mulindako anti mwagala nolwo muteesa mukuteesa amenya amateeka twateesa nti nkome kubameka ku babiri gwoleesa owokumeka owokusatu olina mugezi nti tozanyira ku butonde bwa katonda amusibanyisa olwodujjamu kifuna bulungi kubanzi bali abajjamu sibekkiririzaamu kakati makati awo badeni ekolaki esukka kulegane mukoze ntyo omuntu ono lire kaneeyimirire nowangula empaka z'emisinde yonna gwosigala oyomba naye ng'oli obusungu bwali eri bwawulira tobumanyi kati seeka kankubuuza lire lire eno mu nsonga eno lire gy'ogamba gye yatwala era gitutewa mukazi mulala era naye adduka onodduka paka ate agenza wooli anaamuwulira wali olabye koko ku muntu ng'alina mukyala we nga balina abaana aba emyaka aga n'olaba omuntu nga bakamala emyaka 7 n'abaana 7 oba okifuna bulungi kakati ye mu programu ze ayinza okuba nga ye programming ensi ekyuka tekyali eri eyaffe eyokuba nti simanyi batulimira n'emmere egundi jjajja jamulabirira wano olwaleero buli kintu kyoleeta ku nsi gwe kijja kuba okola ki otoba nakyo omusajja yamanya ennyingiza ye n'ensaasaanya ye apima by'anaasobole ne byataakola ki byataasobole gw'omwongerako ekizibu ekira kyataakola ki kyataasobole bw'afubutuka olumutaba mukyamu naye ate seeka weekubidde nnyo tuli mu kuyamba mukyalo oli naye kati gwategedde otya nti ono lire yagitaddeko lwakuba nti yasusse mu baana be bapulaninga kuba byebimu ku byo ebikola naye ndowooza kanzireko kusaidi ne wabawo n'ekintu ekirangako yudi abakyala bano bwe bafuna embuto yes baba ne mood swings dakiika budakiika asobola okukola ki asobola okufuna ekintu kyakyawa n'akikyayira ddala ng'oyinza okuba okudda kwawaka nga takwagalira ddala oba n'akyagala naye ng'ate bw'otabaawo abeera abuuza oliriddawo naye ng'olutuuka nakufuukira ekizibu munnange ffe engeri gye tuba nga tetufunanga ku mbuto kumanya ky'oba owulira gw'oba olowooza omukazi olwalabika yankyawa bituufu ate nga y'omukyala alowooza gw'obitegeera weekivaamu ng'okola ki ogamba sijja kulwana na mukazi gw'osuubira bw'anaazaala omwami anadda kansoke mbuze neseke nga mudu ziweddewo mwami aleka yakoye bw'oba ogamba nti eno loodi aleeta loodi eyokusatu nene nnyo odduse kale dduka oddeyo ew'omukyala oli asooka lwaki odduka ate ofunayo ate ofuna ebbadeni endala actually obeera andooza neyasooka yamenya amateeka mwerabidde kimu mwebuuza lwaki mukwano gwe yamufuna badeni yewaka eno gye yaddukira okufuna essanyu naye badeni yekoze eki efaananyi eyawa ofuuka janemaani munnange kankubulira ekyo nakibagambako wano teri mugole atayala buliri era n'amalaka bwala kahane munu ngakakyaliwo sooka okenjoyinge okenyumirize sooka okenyumirize naye nandirowoozeza bwe nti seeka nga tonaleeta bugere bwoti nandirowoozeza bwe nti tuyambe munnaffe ono kuba bwe yatuuse okuweereza ebbaluwa eno ndowooza nga ensonga zimuyinze jjukira alina ettu muzito ayagala kwetta biri ebirala byonna tufiirwa abantu babiri sinakindattiremu n'omusajja tufiirwa abantu 3 tuyinza kumuyamba ennyamba gyesookerako gyendaba nti yesinga okubeera ennyangu simanyi bantu bwe twakula tetumanyi kumira bizibu byaffe ekirungi akikyeyalinzeeko ye kyabadde alaba ekizibu kiyinza okufuuka ekitono mu maaso gabaki g'abalala naye n'apiikinga liifu obukifula bulungi nti essaawa zino
omwami oli ayinza kubanga n'okumupressurizing okumukubira amasimu oliriddawa nga kyongera nammwongerayo ebibyo ne biresenga asobola okukera ku makya n'agamba nti nga bwokera ku makya n'ogamba nti nazaala omwana wange naye Katonda yamugjawo n'omwami ono asooka asiiringa amanye nti nga bwadduse asobola okugenda forever okitegeera bulungi asooke yeegumye nga bagamba sooka ogumye agume makazi ye yennyini asooka blacklisting emutima amanye nti takola ki taliiyo atandika okulowooza what would I do senga takola ki yes ffe bwe tuba tukola emirimu gyaffe bakugamba ekintu kimu you are so important when present but totally nothing when absent buli omu abeera obakitegeera bulungi era bw'olemerako nti bannange gundi tasi tukoze tutya nga bakugamba what if is dead ogenda genda naye now let's count that man dead because his only help is his existence but if he's not there ayigewe batambula nga takola ki nga talina musajja anti ayinza okuba na family gundi mubayita mutya stay home mom nga stay home mom takola wazuukira olubuto lukomeno omuntu w'olubuto taba mulwadde nze bakiŋŋambanga nga ndi lubuto teweekekeza okujja tukoddala nga dokita yakigambye nti oli mulwadde olubuto teba mulwadde naba muzito tasobola kudduka marathonolaba wano inzikuluwaffe emyezi emeka olubuto lwa myezi emeka mukaaga yagitaddewo omuntu ow'olubuto gw'osaasirira ddala ndowooza nga asemberedde ali kalebwerebweazito ennyo kitegeeza ow'olubuto gwe tulina okusaasira nga tutandisa okupima inchezi nze nno kye nandibadde advising omukyala oyo oba n'abakyala abala bali eyo nti omanye abakyala tugenda netwerabira nti naffe tuba n'ensobi omwami bwa reactinga mu ngeri eri weird gwe bw'oba onnyonnyola abantu tosooka kutunula mu nsobi zo nga gwe z'oba okula naye kati omukyala oyo yandibadde asooka neyekuba mu ttooki nti nze ndi yandi 100% sure arguments zetwalina nga zaavanga ku ki ye bwe yaŋŋambanga nga nnenya yannenyanga ku ki byali bituufu si bituufu asooke yekuba mu mutima ajjukire omwami bye yamunenyanga nti naye okola bwoti oba okola bwoti oba otya ye nga ddamu kati ke kaseera abijjukire agambe okay nakolanga bwe nti ne bwe nti naye kirala sekamatte kyayogedde ekituufu ekya silence is golden asooka asirike akimma amazzi abasajja bano oluusi ebyo bye bibasindiikiriza okubayombesa naki oluusi bo nga bannaffe balinga bisolo kibino ebigenda binoonya obunoonya nga talina nansonga lwaki aba agenze okitegeera amala gagenda n'amaaya bw'atuukayo n'atomera n'adda kati bw'anaba yamaaya bumaaya ajja kumaaya agende ajja kutomera akomewo naye ate era bw'akomawo abakyala tulina okwekyekinga eva okitegeera ffe tupushinga abasajja nga teyasobola kuddayo weolinamba naye nze nandiroozeza bwe nti tuwabizza nnyo abaana b'obulenzi owulidde kubanga enteesa yonna gye naakawulira mulinga abanenya omuwala yekka omulenzi tutuuka ddi okumutegeeza nti owaayo essebo ffe tu driving essaawa eyo olubuto abakyala abali eyo not every man ajja kutegeera embeera ze z'olubuto nga seeka bw'akyogeddeko kati gw'olina okontrolinga ate si buli musajja nti abeera taata asobola okuzaala abazadde bangi naye abataata batono naye kati gwe omukyala kiri eri gwe okontrolinga muzzo si buli musajja nti ajja kutegeera nti olina olubuto ate abakyala amsure nti abamu bwe bafuna olubuto nga yeegayalirira obuleega buno obumanyi otutama buli engoye zituleeta ebbugumu oyambadde otya akumba bute tebakale tebakumba bute naye weegayalirira enviiri ziba zituleeta ebbugumu zetwandirowoozeza tifyumu tuba tezaga bannange neosiiwuka n'otama muno kale ekyo toyinza kyebeera olwa hormones naye ate nenenya nnyo abasajja ankoyudi omukazi gw'obadde naye ne muzaala omwana asooka muli bulungi ne muzaala omwana owokubiri muli bulungi kati afunye olubuto olwokusatu apatrom ekyaseeka kyagamba nti muyinza okuba nga mwali mwategeragana baana bwe bati bwekiba si kyekyo kiki ddala ekyandibadde kikulesawo omwana w'abandi ono gwe wagenda n'owamatula gye wamuwamatula n'omufiiriza n'abo abandi mwagadde paka lasiti gwe n'omufiiriza gwe n'otambula gwe lwaki teweebuuza ye ne yeefiiriza abalala bandi mwagadde ate gwe weefiiriza kyo olwedde omusajja atambudde agenze afunye omulala nze ondibizzaawo ondese n'olubuto ondi awo nninga adibyawo todibye kino kiri temporary lwa nsonga myezi 6
tubuzayo emyezi 3 gyokka bwegi tugibalira na ku ngalo ani anasayininga ku kipalati ky'omudwali sikyatteeka nti basayininga kugira nga bagenda kulongoosa alina kyakubiri ayo fojare ye taata w'omwana bw'oleka omusajja aba yafa bw'oleka omukyala nga azitoye bw'ati ani abagenda mukulabirira ate bamujjala muclaiming nti omwana wange nazaala naye nga wali mu kaseera kali tobaddeewo Florence bambi omukyalo yakwasiza ekisa yansonga emu omanyi amazima amangi galuma teri mwavu yali alumiddwa ku bwavu teri mwavu yali alumiddwa ku bwavu omugagga yaluma obwavu kuba aba amanyi sayidi zombi kati ye bwayavuwala amanya bwe yaliko ng'ali bulungi ne bwe yaliko ng'akoze eki kati omukazi oyo bwe mukwatiriddwako ekisa ayinza okuba nga bamulabirira nnyo ne bamufuula nnyo bebi tayimulieki kati ne bw'omuwulira ayagala kwetta kijja lwakuba kiri kyenkugambye omugagga ng'akoze eki nga atandise okulumwa ku bwavu kakati sinaaliyo eriwo eriwo eki ayige buyize bwe bamovinga on sinayagala moving on nedda nti taliiwo omusajja akoze eki akatize off communication okitegeera bulungi bw'anaayiga bwe bamovinga on at times abasajja mu kuwunga kwabwe ayinza okulowooza nti bwe namudibiza anaakola ki onokitegeera bulungi naye bw'amulaba ate nga astandies on half foot ogenda okulaba ng'ate agamba owaye mukazi wange ate bakola ki tebamuntwalako buli musajja alina alimu ensi ekyakirina mutwagala bamutukyawa tukole tutya muterere mu layini naye nga mutwesibyeko nyeeno topaaluuka oba okyayiddwa oba tonnakyayibwa topaaluuka kati saawa zino akaseera kazibu nnyo n'ekintu ekirala tuyige ekintu eki katonda ye yatuteeka ku nsi eno togezanga n'omuvaako mu momenti enzibu yamanyi lwaki oli mu mbeera bwekyo era ye yamanyi ne bwagenda ogikuyisaamu ne bw'ogamba nti twakitugamba bulijjo nti bw'obanga oyagala omuntu leka okwagala kukusigalenga ku mutima kuleme kukufuŋŋana mutwe kuyinza okweyambuza ndooza kankibuuze Helen kubanga omukyalo ono engeri tetunnamuyamba nnyo mu nsonga nti ali mu myezi 6 owulidde saawa yonna the clock ticks yo tejja kukulinda owulidde ayinza kukola atya mu mbeera eno okulaba anti nkyayongerako akyogeddeko n'agamba ayimirire yekka she should learn to move on and all that yakyogeddeko nti asirike but the clock is ticking it is naye kati tumu-advisinga differently taata w'omwana wano oli agambye alina okulaninga tuyinza kukola tutya okuleeta taata ono akomewo okusitula responsibility y'omwami yonna okugikomyawo kuba yadduse tojja kufuuka akibwa nga walese omwana responsibility y'omwami yonna okugikomyawo amaanyi g'olujegere bwe bugonvu walo omukyalo ono tagezaako kupaaluuka genda nga alaalaasa kyekiri kyenkugambye asooka agume maki makazi ebisigadde ajja kuba naye amakazi gyegali gabayo muleba wadi gaba makazi fwe tubimanye muleba wadi gaba makazi obeerayo olina okuguma amakazi era kyembadde ogamba exactly saawa kadde seeka leero bawayiseeko woba wayiseeko mu ssinzizo leero tetwawukenye leero yogera ebintu namulambisa myaka giri 20 seeka leero lwaso atanse okugera ku bintu ebirimu anywa amazzi anti so seeka leero olimuyikimu kyengamba omukyalo oyo ne mugamba tagezaako kola kintu waawo ensonga naye okuwabula nnyo omukyalo no ku musajja abasajja be bayinza otubuulira nti omusikati yudi singa ofunye ekintu ekikudriving okujja ewuwo mukazi ayinza kukola ki ekiyinza okusendasenda okukomawo oba okuddayo kati abasajja basinga kuvaawo anti bw'ovaawo kiki ekiyinza ye kennyini kati ate omukazi anti kyombuuziza ekibuuzo naawe okiraba bulabi nti kiri mu ansa yakyo wennyini mw'okuutiza muvuddewo nkooye ate nga omukazi ayinza kukola ki okukuzza awaka era okuzza awaka ye ng'avuddewo ate nalagawa nkooye oyagala aveewo tekaba omulala ogambye nti gakola ki ng'akooye agambye nti avaawo galakola ki
ngavaawo galagawo nga yavaawo okiraba kati bwe baba tolina kubeera na nedda toneralikiriza yuda kati bw'ogamba omukazi aveewo oleeta ani anti oleeta omusajja jjukira njagadde okuyamba abalabi baffe nti Ate saidi zombi nedda. tuzibalansinge Tobayambye. kankubulira ekintu kimu omanyi topiki eno ena kyenzijjukiza nalina mukwano gwange yali mukyala nga mufumbo namba 2 yali mukwano gwange namba 2 ngeno ono bwakoze eki bwali naye nga omukyala ono namba 2 n'akola akajanja mpolampola n'asooba n'amanyagana ne mukyala namba ki emu ne batandika n'okwogeranga ne bafuna omukwano luba teruli lutyo ng'omwami tafuna namba 3 mulomo muzungira namba 2 ng'agamba ekitasoboka kyekyo mbadde manyiza ensembayo naye n'agende wa namba emu n'amugamba tola ntubadde twewala dabiri tusooke tubisse ku bbali omusajja yafunye namba 3 nga beegattaaba babiri nga bambala namba 2 nga begata bibawo bulijjo nga balumba namba 3 omupya bamukola eki nga bavuma oli nga bamuoboloza nga bamugamba bagenda mukuba paka lwe banamukooya omusajja ono buli kimu ekyo ekisiru bakimugamba bamugamba omuloga bamugamba obutazaala bamugamba byonna byonna babikola ki namba 3 jjukira ye daddy's sweetheart ono mugole azaayo ripooti omanyi gundi ne gundi bazeewo ne bakola bata n'agamba bakoze eki n'agenda ewa namba 2 n'amugamba akajanja gakakususse ate watandika ddi okugenda ewa mukyala wange n'amugamba nze ndi mukiiwo n'agamba naawe okimanyi tuli mukyala wange nti eri wabadde okimyeyo ki n'agamba wangamba ndi mukyalawo mbwoli mukyalawo bwawaka nze ndi wa muzzu n'amugamba oyagala ki nti nange kati ntongoleza ddala kubanga munnange okukoye teweemenye sigenda kugwa mu mabanja ga bwereere kunoonyeza awantu wakututola tuli muzigo ng'amutuuza mu mmotoka ng'amutwala ewaka ewuwe bennyininyini ng'abagamba nti mukolagana nnyo kati mufuuke bamukwano engeri gye mutuusera okuba nga mumanya ne gyekwanye kati mubeerere ddala wano omukwano gubasaziza eddala nga mukabu anti ennyumba yali nnene mugezi basulamu ye ne mukyala we abaana bali ku ssomero kati olwo ng'ebisenga abigabana nyumba nnene ayinza n'obateeka ng'agisalamu poloti n'abakazi balina ebintu ebyekisiro ne bweba ntono ogula ekiwempe olaba egundi olaba kuba nyumba omuntu asobola okusaanika n'asooka namba isikoota n'agamba nja kuzimba nga bulinga jabbugaziya then nzimbe wali endene oba ka train eno kisenge kayola buli mulyango okutunde waagwo n'amugamba goli weeno kati ne basooka bo bennyini ne basooka badda mu bbato gundi alina abaana bameka ti 2 ono n'asukuma naawe za 2 taapu y'amazzi wayosanze taapu y'amazzi n'ebweru nga tebagisibye awaka wali wafuuka nassale ng'ono oluzaala n'ono ng'ayonsa ono omusajja n'awulira ng'ekintu kikola ki kimumenya n'aconcentratinga n'abeera n'enamba ki namba 3 ne bakijjana namba 3 naye namba 2 mu makkati awo kanzunzu ng'amuvuddeko manyi laavu eno enakkati niyo nejja kusiba ku maaso ng'amuvuddemu n'agamba which kind of nonsense am I in ndi chipo okutuuka ku kino nti ntuuse okubanga tuli mu bato olwali mu nzaalo mmeka omukulu tiimu y'omupiira eweze omukulu ono wa 5 n'ono wa 5 kati namba 2 yagira n'akivaamu namba 2 nakati akyaliwo naye olugezigezi lwagenda baatuuka ekiseera empalana neekula ne batandika ati ono eyanoonya emirembe ne kimugwerako mu nnyumba n'abaawula oba okifuna bulungi naye mu life eno abaana abawala mutukwasaamuko ku kisa gwe ng'omuzadde otuuka ekiseera n'ogamba nti naye omwana wange ase is she stopping to this law oba okifuna bulungi nti wokkiririza bakutwale mu nnyumba kubanga mujjabo talifuuka mukwano gwo ne bwe kiba kisaako ate kyekimu oba okifuna bulungi olaba omanya yakwana mukazi wono ogamba ng'emmotoka gyavuga olaba ekika ky'emmotoka eyo onyiika naye nga si yeyiye abasajja mwe mukolaganako naye abakazi wali buno busipasiyo abasajja kasipasiyo kakolaki busipasiyo bwe bwangu okugaba esipasiyo yaliwa obadde otya ensobi yonna eva mu kunonooza tunonooza nnyo ebitatukwatako ate buzibu bwammwe obulala bwe mulina nti nze nsobola okuba n'ekintu kyenkukwese
ninga Ngasaga toyagadde to hurt me. je kinakutuusaako naye nga akikola so tukitwale life yange noyagala ogisensere nnyo seka tukitwale nti mwana muwala yanonozezza batugamba bamu bakikweka kutuyamba era bwekiri is for your good naye nga kiki waliwo ebintu ng'obiraba munna abikoze naye nga tomulabangako edda twakula tumanyi nti no abantu abakulu they don't go to the toilets but how did they do it all that time netukula ntubaga twasobola kubakola ki oba okitegera bulungi era ffe abagonde abazeeyi batugambanga singa abanga agizeeyo nanga bwomumanyi nga bwonoogiramu kati nedimbula agamba gondi yagize fe abatofe twagiraera katabo yakawandiisa bwe tebabagambanga henene singabenga bwoli mutuufu afe tumanyi ti abakulu tebakola ebyo tebagiraga that you sit down yet tomanya wekikubeerawo ye tumubeera mwenna for instance shaving yolaba munno alikiri nobuuza naye di and where naye neryabarasi nga naye omulaba wankiwalaata ku muto wano naye kirevu talina naye nga atalinga omurasi gamba mu mbeera endala zonna oli yakeera kwaca n'agenda nga mulwasi n'akomawo ng'alikiri n'amugamba ojja kumbuulira watusengekyamutukashawulini akakeeka osegedde kakati mu relationships tukkiriziganye nti muli munno mumanye naye mulekereyo ye osegedde not everything that nti oli suppose okubanga okola ki temwazaalibwa mwenna ekisookerwako nti olwaleero for instance you are let's say 30 years munna abadde mu parental ki komera for 25 years now this 5 gyakabirako mu independence muleka wamu naye yekole ki yegazanye mugabire mukokagambembi nze omanyi lwaki sisobola kukwata simu yohere nebwevuga emirundi 10 sinoonya binyiiza kuba mmanyi ebigenda okukola naye bw'ononooza ennyo that is what you expect okitegedde gwe kati omuntu atuuka okumanya omusajja gye yakwanyi ogenda ate wa mukyala olumbe omunnyonnyole ofunye enjala ozijjeyo otambule nekigenda kumukyasabikigalaegiri nga bwetugenda mu mulango bannange nga bwetugenda mu mulango share feno etwetebwa Delta Natural Purified Mineral Water ate